Tukyali mu ssuula yaffe ey'omukaaga mu kitabo kyaffe Amaanyi g'obuntu ekyawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Mu ssuula eno twongera okwetegereza ebintu omuntu by'ateekwa okutegeera ebimusobozesa okutambula obulungi olugendo lw'obulamu bwe n'atukka ku buwanguzi bw'abadde ayagala oba bw'anoonya nga takoze ensobi mpitirivu. Ekyokuyiga ekirala, enswa bw'ekyusa amaaso naawe ng'envuba okyusa. Ensi bw'ekyuka tuteekwa okukyuka nayo oba okulemerayo ne tugwa. Ensi bw'ekyuka naawe obeera olina okukyuka. Newankubadde mu buntu tutya enkyukakyuka, era omuntu akola kyonna ekisoboka okudduka enkyukakyuka, kyokka kye tulina okukkiriza kimu: bw'ogaana okukyuka, enkyukakyuka ejja kukukyusa ku mpaka. Kyokka buli embeera lw'etuukawo ng'obadde togisuubira ekuyisiza ddala bubi nnyo. Omusajja Charles Darwin yagamba bw'ati: si abo abasinga amaanyi oba obugezi nti be babeerawo, naye abo abatambula n'enkyukakyuka. Ensi yafuna enkyukakyuka mu bya tekinologiya. Bangi baagyaniriza ate abalala baagiwakanya n'okutuusa kaakano. Abo abaagyaniriza baafunamu era baagenda mu maaso, naye abo abaalwanagana nayo n'okutuusa kati ebawaludde, newankubadde abamu bakyesisiggiriza, bagenda bakkakkana. Ekyokulabirako mu Uganda, ebitundu ebisoba mu 75 ku buli 100 bavubuka abali wansi w'emyaka 35. Mu butuufu eggwanga lyaffe lye lisinga okubeera n'omugigi omuto, ekitegeeza nti buli muntu alina omulimu ogugenda mu maaso era ogukula ateekwa okuyiga engeri y'okutuusaamu ebyamaguzi bye eri omugigi guno. Olwaleero tokyayinza kubeera na mulimu gutunulira abavubuka n'oba nga tolina akawunta ku Facebook, Watsapp n'ebirala. Olina eddembe n'okusalawo okugaana ebintu bino, kyokka ebiyinza okuva mu kugaana enkyukakyuka eyo tebyewalika. Mu biseera nga bino ensinga eringa efunze ennyo, nga yeeyunze wamu, nga buli kitonde kinoonya engeri y'okubeerawo, ng'abantu bangi nnyo kyokka nga banoonya ekintu kye kimu, kyokka nga abasinga okukola ennyo n'amaanyi bafuna katono, so nga abakola ekitono naye nga bakozesa magezi bafuna kinene, era ng'obulamu bulabika tebulina makulu eri abantu abamu. Tuteekwa okuddako emabega okwetegereza ebikyuse, naffe tulabe engeri gye tuyinza okutambulamu nabyo. Buli muntu ayagala okubeerawo era abeere mu biseera ebijja, y'oyo azuula ebikyuse n'engeri gye bikyuseemu, oluvannyuma n'anoonya engeri y'okutambulamu n'enkyukakyuka eyo. Ensi weetuuse ne bw'oba olina amaanyi ag'engeri yonna, tokyasobola kuwangula nga tokolagana nayo. Kikulu nnyo okukola ennyo. Nze omu ku bantu abakisomesa naddala wansi mu baana baffe abato. Kyokka okukola ennyo nga tokulembeddwa kutegeera n'amagezi ageetaagisa, byonna by'okola biba bigenda kukumenyera bwereere. Obulamu tebukyuka kubanga oyagala bukyuke, oba olw'okuba olina okukkiriza. Obulamu bukyuka kubanga otegeera enkyukakyuka kyeyagala n'engeri gy'oyinza okukikola. Teweerabira nti abantu abasukkulumu mu ffe oba abakoze eby'amaanyi si beebo ensi be yawa buli kimu, wabula abo abakozesa buli kye balina era kye yabawanga ne bajjamu ekisinga obulungi. Kale tunula okwetooloola w'oli, tokula kyokka okola nnyo. Gw'ofiirwa buli kiseera, ebyo bye bitatambula. Munnange si lwakuba bw'otyo bwatondebwa, naye lwakuba okaluba tokyuka na nkyukakyuka. Tunuulira ebikwetoolodde, weebuuze kye byetaaga, oluvannyuma kola ekyo ekyetaagisa, ate tokola bukozi fa, wabula kola ng'ogoberera enkyukakyuka eyo. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, buli muntu ayagala okubeerawo era abeere mu biseera ebijja, y'oyo azuula ebikyuse n'engeri gye bikyuseemu, oluvannyuma n'anoonya engeri gy'atambulamu n'enkyukakyuka eyo. Ekyokuyiga ekirala, toyita abangi we bayita. Yita awatali kkubo, olekewo omukululo. Weewale okugoberera omuyeye. Zuula ekikyo, omuyeye gugoberere ggwe. Omusajja omu ku balwanyi abaakwatibwa mu lutalo yali amaze okusibibwa mu kkomera ennaku eziwera ng'alinze okumusalira ekibonerezo. Yali akimanyi nti abamukutte baagala kumutta era nti tewali waawonera. Kyokka ng'ebula ennaku 2 akulira okuwa ebibonerezo yajja mu kaduukulu awaali ewasibiddwa omusajja ono. N'agobawo abaserikale n'asigalawo ye n'omuwandiisi. Bw'atyo kyava agamba omusajja ono yali mu kutya nti, musajja wattu,
saagala kukutta. Era oluvannyuma lw'okwogera atyo n'amulaga akajja akaali okumpi mu kaduukulu, n'amugamba mu kaama nti, osobola okuyita awo n'ofuluma n'ogenda, oba okusigala mu kaduukulu kano enkya owanikibwe ku kalabba. Oluvannyuma lw'okwogera ebyo ne bafuluma akaduukulu. Enkeera omusibe lwe yalina okuttibwa, essaawa nga zituuse, omukulu w'ekkomera yatuma abaserikale okugenda mu kaduukulu baleete omusibe attibwe. Bwe baatuuka mu kaduukulu baasanga omusibe waali era ne bamutwala okuttibwa. Bwe yali agenda akulira okuwa ebibonerezo n'amulaba, ne yeewuunya nnyo omusajja ono okukkiriza okufa, kyokka nga yali amuggulidde agende. Oluvannyuma lw'okuttibwa, omuwandiisi w'omukulu akulira okuwa ebibonerezo yabuuza mukama we nti, kiki ekiri emabega w'akajja ako ke waggudde? Ye kwe kumutegeeza nti waliyo eddembe. Omuwandiisi n'amubuuza nti, lwaki omusajja oyo teyagenze? Ye n'amuddamu nti, kubanga yabadde tamanyi kiriyo. Kino kitegeeza nti abantu bangi baagala nnyo okukola abalala bye bakola, kubanga ensi y'okulowooza n'okuyiiya ekaluubirira abantu bangi, so nga obulamu baagala bwangu. Omusajja oli yasigala mu kkomera attibwe, kubanga yali atya kyayinza okusanga ng'afulumye. Naffe bwe tutyo bwe tuli, twagala nnyo okutambula n'omuyeye, kubanga tewaba kulowooza. Nze nno nkimanyi nti bw'okola abangi kye bakola, era ofuna abangi kye bafuna. Bw'oba oyagala okufuna ky'otofunangako, kola ky'otokolangako. Bw'oba oyagala okutuuka gy'ototuukanga, tambula osukke bulijjo w'okoma. Kale eri ggwe, newankubadde owulira bulungi okukola abala kye bakola, gezaako okutandika ekkubo eppya, osobole okulaba, okuyiga n'okufuna abalala bye batalina. Eri omuvubuka, todduka mangu kugenda, kubanga bangi bagenze. Weerowooleze okwate ku kkubo erisinga okukutiisa. Mu lyo mwe mubeera ebintu abangi bye balowoozaako obulowooza. Tandika okugoberera obwagazi bwo, kubanga obwo bwe bwakabaka bwo mw'oyita naawe okubaako w'okulembera ne b'okulembera. Kola ekyo ky'oyagala era ekikukaluubiriza. Teekamu amaanyi go, ensimbi zo, obudde bwo, amagezi go, era kozesa buli kakisa konna okutuusa lw'onoowangula. Ekikulu mu kino, weewala okugoberera omuyeye. Zuula ekikyo omuyeye gugoberere ggwe. Ekyokuyiga ekirala, ekirooto ky'olaba bulijjo naye nga tokifaako. Wuliriza era ogoberere eddoboozi eryo eriri munda mu ggwe. Ekyo ky'olaba kati kye kifaananyi ky'obulamu bwo obutuufu. Enjawulo eri wakati wa ky'oli kati ne ky'olaba mu ggwe kwe kweteekateeka. Bwe nali omuto nalabako ku mbeera ennungi ate oluvannyuma n'ekyuka. Embeera olumu yabeeranga nzibu ddala, kyokka newankubadde gwali gutyo saggwangamu maanyi ne bwe kyabanga kizikiza. Buli kiseera nalinanga essuubi nti ebintu biritereera, era munze munda neerabanga nga nnina bye njagala byonna era nga ndi musanyufu. Ng'omusajja alina enkolagana ne Katonda we, bwe nkuze nkitegedde nti Katonda yabeeranga ayagala okundaga, ekyo kye nalinga nina okuba. Mu kundaga ebyo yalinga tayagala nzigwemu ssuubi oba oliawo okukola ebiteetaagisa. Ekirungi ky'okubeera omwana omuto, buli kintu okirabiraawo era tekikumalira budde, kubanga obeera totegeera nnyo makulu g'ebyo ebigenda mu maaso. Ndowooza ne Mukama waffe kyeyava agamba nti buli alinga omwana omuto yayanirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga ebizibu byo bibeera bitono ddala, anti bibeera ku kulya, kunywa, kwebaka na kusoma. Kye nzijukira kimu, nalabanga ebintu mu nze, era ebiseera ebimu eddoboozi mu nze lyaŋŋambanga okubaako ebintu ebimu bye nkola, kyokka saamanyanga kyantuusa kuwuliranga bwe ntyo yadde okutegeera kyekyali, okutuusa nga nnyongedde okutegeera ebintu bino era n'okukula. Amaloboozi gano n'ebifaananyi eby'enjawulo bibadde mu nze okuva nga nnina emyaka nga 8, kyokka saabiwanga biseera newankubadde byabeerangawo. Kyokka emyaka nga 16 egiyise nga nkyali mu ssomero, oluvannyuma lw'okwogera eri abayizi nga mbasaba banfula omukulembeze avunaanyizibwa ku byenjigiriza, namanya amakulu g'eddoboozi eryayogereranga mu nze. Omusomesa wange omu yanziza ebbali n'aŋŋamba nti, olina ekirabo, era singa okikolako ojja kukyusa obulamu bw'abantu bangi. Kyannaku
omusomesa oyo yafa mangu. Eddoboozi eryo nabeera nalyo okutuuka ku ssettendekero bwe natandika okukola ebintu eddoboozi eryo bye lyaŋŋambanga. Natandika okusoma ebitabo eby'enjawulo, okwesimbawo mu bifo bingi okuweereza mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo, era neetabanga mu mpaka z'okukubaganya ebirowoozo nga ngoberera eddoboozi eryo lyokka kye lyagambanga. Kyokka olumu nabivangako, naye lyo teryandekanga n'omulundi n'ogumu, kubanga lyasigalanga linzijukiza. Abasomesa bange banneebazanga olw'ebirowoozo byange mu kibiina, era baddiŋŋananga ebigambo omusomesa wange eyasooka bye yanjogerangako. Kyokka amazima, olw'okutya okungi, obutekkiririzaamu, essuubi ettono, obutalambikibwa n'embeera endala, nasigalanga nziruka n'okwewala eddoboozi lino, kubanga ebintu byonna bye lyaŋŋambanga okukola tebyali byangu, byonna nga bikaluubiriza okukola. Nasigala nnyongezangayo okuyitibwa okwo, kyokka lyo lyasigalanga lyogerera mu nze. Kino kye kimpadde amaanyi okukubuulira ku nsonga eno, kubanga bangi newankubadde bagimanyi, olw'embeera y'ensi bangi tebabifaako olw'okukolerera emmere ya leero. Okwongezaayo ekyo kye nteekwa okukola kubadde kusoomoozebwa kwange okuva mu mwaka gwa 2009. Osanga n'ekitabo kino kyandibadde kyafuluma dda. Mbadde nga mmanyi ekyokukola, engeri y'okukikolamu, era ne lwe nnina okukikola, kyokka era ne sikikola nga neekwasa ensonga ez'enjawulo. Ebbanga lyonna mbadde ŋŋamba mu nda yange nti, naye Ssenkaayi, ebintu by'olina okukola bingi ate byonna byetaaga ssente. Kati oyagala kugattako na kino? Tunuulira emyaka gyo, ani agenda okukukkiririzaamu, era ani anaakuwa omukisa? Bino biveeko, noonya mulimu okole, obeere mu ssanyu weeyagale. Bino ebitalina makulu bireke, weetunuulire naawe. Okyatawaana, abantu bangi bakuyisaamu amaaso era tebakkiriza ekyo ky'okola. Era na bino biveeko, era tojja kuwangula. Noonya omulimu gwo, weekolere ssente, obeere mu bulamu bwo obulungi, ebisigadde obireke. Amaloboozi gano gambaddemu ebbanga, kyokka nga tewali ayinza kumanya. Era olw'okuba nsoma nnyo era njagala nnyo okuyiga, nali nsomye ebintu bingi era nga ntegedde ebintu ebisinga okulemesa ebirooto by'abantu. Mu kulwanagana okwo wakati w'obwongo bwange n'omwoyo gwange, nasigalanga nnyongezaayo ebyo bye nalinga nnina okukola, nga buli kiseera ndowooza nja kubikola obudde bwonna. Wabula mu mwaka gwa 2011 munnaddiini omu gwe nateranga okukyalira yaddamu ebigambo ebyasula emmeeme yange, era n'okutuusa kati ntambula nabyo. Twali tulya emiyembe mu nnyumba ye, kwe kumpa ekyokulabirako eky'ensigo, nti ebiseera by'ensigo y'omuyembe byali byekwese mu nsigo munda, era nga singa tebijjaayo tesobola kubeera na biseera biriddako. Kwe kuŋŋamba singa ntunuulira ekyo Katonda kye yanteekamu, neŋŋaana okukijjayo nga neekwasa nti sirina ssente zimala, ebiseera byange eby'omu maaso tebiriiyo, kubanga byali byekwese munda mu nze. Yayongerako, ng'omuti gw'omuyembe ogulina emiyembe bwe gwekweka mu nsigo emu ey'omuyembe, nange bwe nnali ntuulidde ekyo Katonda kye yampa. Era yayongerangako nti ensigo y'omuyembe byonna bye yeetaaga okufuuka ensigo byali munda muyo, era nange buli kye nnali neetaaga okufuuka kye njagala nali nkirina munda mu nze. Yansaba ntandikire wendi ate mbagirawo, nga nkozesa buli mukisa gwe nfuna, ne bwe mba sifunamu nsimbi, nkole kye nteekwa okukola, ekintu kye nnawuliriza era ne ntandika. Omwo mwe muvudde ne bino by'osoma era by'owulira kaakano. Oluvannyuma lw'emboozi eyo naddamu okuwulira eddoboozi mu nze, okuva lwe nalikkiririzaamu lize lindaga ekyokukola, newankubadde ak'obuntu tekabulamu. Twesisiggiriza ebiseera ebimu era ne tugaana okukola ebyo ebitugambiddwa. Okuva olwo kyokka nayiga naawe kye njagala omanye, nti bw'oli mu biseera byo eby'omu maaso, bw'oba olowooza olinayo ebirala, weerimba. Ebiseera by'omu maaso bikolebwa ebyo by'okola kati. Byonna by'oyagala okubeera obirina kati era otambula nabyo. Naye olw'embeera y'ensi ey'okwagala okufuna amangu, ozze oyongezayo by'oteekwa okukola ng'olowooza nti tolina nsimbi zimala.
Manye abantu bangi abali mu mbeera bw'eti tebakkiriza naye nga bawuliriza omwoyo gwabwe basobola okukola eby'amaanyi. Bangi baagala okuwandiika ebitabo naye bagayaala. Bangi baagala okuyimba, okutandika emirimu n'ebintu ebirala bingi, kyokka bafuna ensonga ze beekwasa ne bava ku bye balina okukola. Bangi bakwatiddwa ku mirimu egitabayamba era egitabayizimba nga batya ebiyinza okuva mu kwabulira emirimu egyo, naye nga batuulidde zaabo asobola okubawa buli kimu kye beetaaga mu nsi. Abalala bakkiriza okutya kwabwe kufuga obulamu bwabwe, bakkiriza embeera yaabwe okufuga ebikolwa byabwe. Abandi bakwatiddwa mu buddu olw'obutekkiririzaamu. Njagadde okuyisaamu eddoboozi okukutegeeza nti kye kiseera okutandika. Lekera okwongezaayo ebyo by'olina okukola. Wuliriza eddoboozi lya Katonda wo eryogerera mu ggwe, kubanga buli ky'olaba Katonda atandise, kabonero akalaga nti akimalirizza. Omusomesa wange yaŋŋamba nti buli ky'olaba Katonda atadde mu bwongo bwo abeera akimalirizza, era eyo y'ensigo gy'olina okusimba esobole okufuuka ekyo ky'oyagala efuuke. Yayongerako nti Katonda bw'aba tannatonda kintu, asooka kuteekawo mbeera ekisobozesa okubeerawo, ekyokulabirako. Katonda bwe yali tannatonda bimera, yasooka kutonda ttaka. Bwe yali tannatonda byennyanja, yasooka kutonda mazzi. Bwe yali tannatonda binyonyi, yasooka kutonda bwengula. Ekitegeeza bwe yali tannakuwa kirowoozo ekyo, yasooka kukimaliriza, kyokka ggwe ogaanye okukiteeka mu nkola olw'ensonga ez'enjawulo ze weekwasa. Kiwulire kuva ku nze, yimirira ogoberere omwoyo wo kyakugamba. Bino abazungu tebaabitusomesa, kubanga oba oli awo mu kusooka tebaayagala nnyo tubeeko we tutuuka. Ate naffe tetwagala kuyiga. Era eno y'ensonga empandiisizza ekitabo kino, ate oluvannyuma lw'okukiwandiika mu Luganda era ne nkiddamu nkisome mu lulimi Oluganda. Buli asobola okusoma era awulira, asome era awulirize, kubanga amagezi agasinga gakwekeddwa mu nnimi ezitali zaffe. Tandikira w'oli n'ekyo ky'olina. Oneewuunya ng'olaba ebintu bisoboka. Ekintu kyokka ekitukugira okutuuka ku bye twagala y'endowooza yaffe. Kyusa endowooza yo, obulamu bwo bukyuke. Bw'onookola ku kirowoozo kyo n'obaako ky'okola n'ovvuunuka okutyako, ojja kwewuunya obungi bw'amaanyi g'olina, era onoozuula nga tewali miguwa gikusibye okuggyako egyo egiri mu bwongo bwo. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, wuliriza era ogoberera eddoboozi eryo eriri munda mu ggwe. Ekyo ky'olaba kati mu ggwe kye kifaananyi ky'obulamu bwo obutuufu. Enjawulo eri wakati wa ky'oli kati n'ekyo ky'olaba mu ggwe kwe kweteekateeka. Ekyokuyiga ekirala, okusoomoozebwa kw'osanga kwenkanya amaanyi ne ky'onoonya. Omuntu atambula n'omuntu adduka tebakoowa kye kimu. Ekimu ku bisinga okwewuunyisa be bantu abalowooza nti abagagga oba abantu abalina ensimbi tebalina bizibu. Ekiyinza okukwewuunyisa kwe kuba nti bw'oba tolina ssente toba na bizibu bingi, era n'okusoomoozebwa kwo kubeera kutono ddala okwawukanako n'omuntu alina ensimbi ennyingi. Ekirala, tulabye emabegako nti omutango gw'osasula okufuna ky'oyagala gwenkanankana n'obuzito bw'ekyo ky'onoonya. Omuntu anoonya akakadde k'ensimbi, amaanyi g'ateekamu tegenkanankana n'omuntu anoonya akawumbi g'ateekamu. Nkizudde nti buli lw'oba onoonya ekintu nga kisukkulumu, osanga okusoomoozebwa nga kw'amaanyi nnyo, kubanga okusoomoozebwa kwe tusanga mu nsi kuzitowa kye kimu n'ebyo bye tuba tunoonya. Oluvannyuma lw'okutegeera ekyo, oteekwa obutakoowanga kuluubirira ky'oyagala, kubanga kikalubo okutuukako. Gye nkoma okutawaana nga nnoonya ekintu, nnyongera okutegeera nti kya muwendo. Era ensonga eremesa abangi era abasinga obungi okuwangula, nga bwe tuzze tulaba, kwe kuba nti bambi abaagala bangi naye abasobola okwewaayo okulumwa n'okugumiikiriza batono. Awo nno okusoomoozebwa gye kukoma okuba okw'amaanyi kubeera kabonero akazze okukulaga obukulu bw'ekyo ky'onoonya. Era ng'otambula waliwo abantu ba mirundi ebiri.
abatya okugezaako nga baalemwa n'abatya okuwangulako. Naye mu byonna goberera mutima gwo, lemerako era towanika, kubanga naawe okimanyi nti bbulooka ezimba obulungi yeeyidde, kyokka eyidde obulungi yeeyebadde okumpi n'omuliro. Omuliro ogukwokya kaakano kabonero akalaga bw'olina gy'olaga, era nywerera ddala n'enkoba ozisibe, kubanga mu nsi temuli kirungi kyangu. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, omuliro ogukwokya kati kabonero akalaga bw'olina gy'olaga, era nywerera ddala n'enkoba ozisibe, kubanga mu nsi temuli kyangu. Ekyokuyiga ekirala, tewali ali mu kkubo lyo wabula ggwe kennyini. Bw'olowooza nti waliwo akulemesa, obwongo butonda ekifaananyi ky'ekyo ky'osinga okutya, oluvannyuma ne kirabika ng'ekiriwo kaakano. Mu nsonga ennyingi abantu ze bawa ezibalobera okugenda mu maaso, y'ensonga ya bannemesa oba bandoga. Era abantu abagamba nti nze ebyange byagaana kubanga nnina abantambulirako, nga buli kyenkola kifa. Ogenda okwetegereza omuntu ne wekkaanya by'akola n'engeri gy'abikolamu nga tasobola yadde okuva waali. Abalabe b'abantu abasinga bali mu bwongo bwabwe, era endowooza z'abantu ku bintu eby'enjawulo zibasibidde mu mbeera embi. Abamu ne batuuka n'okulowooza nti bo bwe batyo bwe baatondebwa, mbu Katonda teyabatonda kusukka we bali. Nze nno nkugamba, tewali ayimiridde mu kkubo lyo okuggyako abalabe be watonda mu bwongo bwo, so nga tebaliiwo. Abantu bangi obasanga mu ntalo nga balwana, kyokka ogenda okwetegereza nga balwana na bisiikirize byabwe ng'abaana abato. Kino kyefaananyirizaako akulira abakozi mu kampuni emu bwe yayisa ekirango ng'ategeeza abakozi mu kampuni eyo nti omuntu abadde alemesa enkulaakulana yaabwe mu kitongole yali amaze okufa. Era bonna baategeezebwa nga bwe waba n'abeerawo okusabira omuntu ono, era enkeera mu kisenge ewateesezebwa nga we waali okusaba kuno. Bonna baatandika okwebuuza kinnoomu muntu kye yali alemesezza enkulaakulana yaabwe mu kitongole, eyo ye yali afudde. Newankubadde kyali kiseera kya nnaku, naye abamu baafunamu essanyu, kubanga mu butuufu omuntu okulemesa omuntu omulala okutuuka ku kyayagala naye aba muntu muzibu ddala. Enkeera abakozi bonna baakuŋŋaanira mu kisenge ekirala. Sanduuke omwali omuntu ono yatuusibwa ku kampuni era n'eteekebwa mu kisenge omuteesezebwa. Etteeka lyali nti omuntu omu ku omu ye yalina okuyingira alabe, ate n'omulala bw'atyo. Baatandika okuyingira kinnoomu, kyokka buli yatunulanga mu sanduuke yavangayo yeewuunya ate ng'asirika busirisi. Ani yali mu sanduuke? Mwalimu endabirwamu, era buli yatunulangamu ng'alaba kifaananyi kye mu sanduuke. Oluvannyuma bonna nga baweddeyo, abakulira yabasisinkana mu kisenge ekirala n'abategeeza nga bwe babadde baagala okulaba abalemesa okukulaakulana, era nti buli omu yali amulabye. Kyava abagamba nti mu nsi teri akutte enkulaakulanayo wabula gwe kennyini. N'olw'ensonga eyo njagala okukutegeeza nti tewali ayimiridde mu kkubo lyo wabula gwe kennyini n'endaba ye ey'ebintu. Ekikusibye mu mbeera mw'oli ndowoozayo. Singa ogikyusa n'obulamu bwo bukyuka nga tolina gw'olwanye naye wadde okuwalana. Bw'oba oyagala ebintu okukyukamu, oteekwa okubikyusa. Omuntu yekka gw'oyinza okwesigamako okukyusa obulamu bwo ye ggwe kennyini nannyini bulamu obwo. Lekeraawo okuyimba oluyimba lwa bannemesa oba bandoga. Ffe simanyi bwe tutyo bwe twatondebwa. Tandika okubaako ky'okola oleete enkyukakyuka mu bulamu bwo n'abaliddawo. Tandika okwaŋŋanga okusoomoozebwako nga wejjukiza buli lunaku nti tewali agenda kukuyamba. Toddamu kwongezayo by'olina kukola. Tandika kati okole nga towummula okutuusa lw'olituuka ku ebyo by'oyagala. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, tewali ayimiridde mu kkubo lyo okuggyako abalabe be watonda mu bwongo bwo so nga tebaliiwo. Ekyokuyiga ekirala, amazima kintu kikulu nnyo mu bulamu. Amazima gonna gayita mu mitendera esatu:
Okusooka, bagayisaamu amaaso. Ekyokubiri, bagalwanyisa. Ekyokusatu, bagakkiriza kubanga gaba ga lwatu. Mu bintu byonna bye tuzze tulaba, ekiruubirirwa kwe kubumba omuntu ajjudde. Era omuntu ajjudde alimu ensonga, aba n'ebintu bingi ebimufuula ekyo ky'ayagala. Kyokka newankubadde ensonga endala nnyingi era nkulu, ebintu byonna bitambulira ku mazima. Amazima kintu kizibu nnyo era si kyangu bantu kukiwangaaza, so nga obuwangaazi obuwangaala bwesigamye ku mpagi eno ey'amazima. Omuntu asobola kuzimba mulimu mulungi ng'akozesa obukumpanya n'obulimba. Ffenna tulina ebyafaayo, naye tulabye nti si kirungi kuba muddu wa byafaayo byo. Buli ky'ozimbira ku bulimba tekiwangaala, kubanga tekibaamu mukisa, ate bwe kifa kisaanawo bubi nnyo ng'ekitabangawo. Bwe ntunuulira gye nvudde ne ndaba wendi kati, amazima ndi wendi si lwa kuba nsaanidde, wabula lwa kisa kya Katonda ekizze kitambulira ku mazima gange. Nsanze bangi abanneesize okumpa emikisa egy'enjawulo, ng'olumu nali mu bwetaavu naye ne ŋŋuma era ne mpangula. Nsanze embeera ng'osobola okubaako ky'okola n'oyitawo, naye ne ntunuulira ebiseera ebijja nga ndaba ekintu kye nzimbidde emyaka nkiyiwa mu butikitiki obutono n'ebintu ebitono. Nsanze abantu abatambudde obulungi, kyokka obuntu obutono ennyo ng'amazima ne boonoona amannya gaabwe ge bazimbidde ebbanga eddene, ne beesuulira n'emisingi gye bazimbye egy'amaanyi. Eno y'emu ku nsonga ez'amaanyi ezisudde abavubuka ensangi zino. Bafuna emikisa egiyinza okubatuusa waggulu ennyo mu busukkulumu, kyokka ne baggwamu n'obusente obutono ennyo oba obuntuntu obutonotono. Mu mirimu gyaffe osalawo kimu ku bino: okufunamu kati n'oyonoona ebiseera byonna eby'omu maaso, oba okugumiikiriza ne weeresa n'osobola okukuuma obutangaavu bw'erinnya lyo mu maaso. Ekyokulabirako, waliwo omusajja omu yalina muwala we nga babeerawo mu bwavu. Omwami ono yalina emikisa mingi yali asobola okukozesa n'agaggawala ng'abasinga bwe bakola ne bakiyita okuyiiya. Kyokka omusajja ono teyakikola. Yakuuma omulimu gwe newankubadde nga gwamusasulanga katono. Kyokka bakama be buli omu yali amumanyi olw'amazima ge. Omusajja yasobola okusomesa muwala we ng'ayambibwako mikwano gye gye yeegayiriranga okuyamba muwala we. Yafuba nnyo okutendeka muwala we amazima n'okumukuza ng'omwana ow'empisa ekyamwagazanga buli we yalabanga oba buli we yalaganga. Muwala we yasoma era n'amalako, wabula yali yakyawa kitaawe olw'obwavu n'okugaana okukola ng'abasajja abalala bwe baakolanga ne bagaggawala mu kampuni eyo. Lwali olwo omusajja yalwala nga takyasobola kukola. Ekitongole ne kimusaba awummule, wabula ne kisigala nga kimulabirira. Teyalina bingi nnyo kubanga n'okusuzibwa yali akyasuzibwa era teyalina bya bugagga bingi okuggyako amazima ge yakuuma, nga buli muntu eyali amumanyi ge yajulizanga. Mu biseera eby'obulwadde yayitanga muwala we amulabeko, kyokka omuwala yagaana, ng'agamba kitaawe nti teyamuyamba newankubadde mu kusooka mikwano gya kitaawe baamuyambanga. Omuwala oyo yali mugezi nnyo nnyo era yamalako okusoma ng'aweererwa buweererwa olw'amagezi amangi ge yalina. Yamaliriza okusoma n'afuna omulimu mu kampuni emu era n'atandika okukola ng'afuna ensimbi nnyingi. Yafuna omwami ne bazaala n'omwana, kyokka teyamutwalirako ku kitaawe olw'embeera mwe yali n'obukyayi gy'ali. Baagendanga bamukuza ku mulimu olw'enkola ye. Oluvannyuma lw'ekiseera kitaawe yafa. Omuwala bwe yagenda okuziika teyamalawo yadde akaseera n'avaayo adda ewuwe mu bugagga. Yasanyuka kubanga omuntu eyali amweraliikiriza yali afudde, nga yali asigadde kubeera na mwami we n'abaana baabwe. Olw'amagezi ge yakuzibwa mu kampuni. Oluvannyuma lw'ekiseera yaweebwa omukisa okutwalibwa mu kitebe kya kampuni eno ekikulu nga gy'alina okukolera. Bwe yatuuka nga bamaze okumuyitiramu, abakulu baamubuuza ebimukwatako byonna ne bakadde be kubanga baali tebamanyiddwa.
kyokka olw'okuba kitaawe yali afudde yakibategeeza n'ababuulira amannya. Abakulu beewuunya ne basiriikirira, era oluvannyuma ne bamusaba asooke abaweemu ekiseera nga baali baakumuyita. Bwe waayitawo ekiseera ne bamuyita n'akomawo, ne bamubuuza nti, okikakasa omusajja oyo gw'oyogedde ye yali akuzaala? Ko ye nti ye yali anzaala, kyokka yafa newankubadde nti saabeera nnyo naye. Akulira kampuni eno ow'oku ntikko kyava ajja amaziga ag'essanyu mu maaso. N'amuwambaatira era n'asanyuka nnyo, ekintu ekyewuunyisa ennyo omuwala. Omukulu yasaba bamutwale mu kisenge mwasisinkanira abagenyi be ab'enjawulo. Omuwala bwe yatuukayo n'atandika okuyisa amaaso mu biwandiiko ebyali ku kisenge wamu n'ebifaananyi. Yagenda okulaba nga waliwo ekifaananyi kya kitaawe nga kiteekeddwa mu bifaananyi by'abantu abaali baweerezza obulungi mu kampuni eyo. Mu kiseera ekyo omukulu w'atuukira n'amusaba atuule. Kwe kumutegeeza nti basazeewo atuule ku lukiiko olwali lufuga kampuni eyo kubanga baali bakafiirwa omu ku bantu abakulu. Yamutegeeza nti bw'abanga kitaawe y'oyo gwe yayogera teyeetaaga kubuuzibwa bibuuzo na kuyita mu mitendera kubanga ateekwa okuba nga yakuzibwa bulungi. Era omukulu yamutegeeza nti kitaawo yali muweereza mulungi ow'amazima ate omuntu mulamu. N'amutegeeza nti baamufiirwa nnyo kubanga yali akoleredde kampuni eyo n'obulamu bwe bwonna, nga we yafiira yali tannafuna kasiimo ke. Amangu ago omukulu yalagira omuwala ono aweebwe akasiimo ka kitaawe nga ka ssente nnyingi, aweebwe n'enju mu kibuga, emmotoka n'ebintu byonna, ne famire ekitongole kyali kyakugirabirira n'okugibeezaawo era n'okugivunaanyizibwako emyaka gyonna. Omuwala ono yatandika okuyunguka amaziga ng'abamulaba balowooza ssanyu naye nga nnaku. Omukulu yamutegeeza nti tokaaba, buli kimu kitaawo yakikolerera n'amazima ge, era bulijjo twebuuza kiki kye tulikola okulaba nga tusasula omwami oyo naye twabulwa abantu be. Bwe tukutegedde tubadde tetuyinza yadde okulinda. Era bwe batyo ne bamuweerawo ebbaluwa ekakasa ekifo kye ekijja ku lukiiko olw'oku ntikko olufuga kampuni, n'aweebwa emigabo mu kampuni ne woofiisi ennene ey'obuyinza ku myaka emito. Omuwala yabasaba bamuweemu essabbiiti emu abeeko by'amaliriza, ne bamutegeeza nti ne bw'aba ayagala mwezi agukozese yeeteeketeeke. Bw'atyo n'addayo ku malaalo ga kitaawe gye yakaabira ne yeetondera kitaawe obutamulambula n'okumulabirira newankubadde ng'obusobozi yali abulina. Yafuna ekifaananyi kya kitaawe n'akikolamu ebirala 2 ebinene. Ekimu n'akissa mu woofiisi ye ku mulimu, ate ekirala n'akissa mu maka ge. Oluvannyuma lwa byonna yakitegeera nti yali afuuse kyali olw'amazima ga kitaawe, era yatandika okubuulira abantu olugero olwo n'okuluwandiika mu bitabo ng'ayigiriza abantu okubeera ab'amazima ne bwe baba bali mu bwetaavu. Yagoberera amazima ga kitaawe, kyokka yafunamu nnyo okusinga mukadde we. Kitegeeza okwagala gwe okukumpanya leero ofune ebingi tekiwangaaza ebyo by'ofunye nga tobisaanidde. Ennyumba ezimbiddwa ku mazima ewangaala nnyo ate evaamu ebibala ebirungi. Nkusaba ojjukire, ne bw'oba oyagala kubeera bulungi, okutwala ebitali bibyo, okukumpanya n'okwagala okuyitawo amangu si bye bigaggawaza. Amazima n'obugumiikiriza bye bisinga obukulu mu bulamu. Kale amazima kintu kikulu nti gasobola okuvaamu omusingi abala kwe basobola okuyimirira n'okukolera ebintu ebikulu era eby'amaanyi. Ekikulu mu kino, omuntu tasobola kuzimba mulimu mulungi ng'akozesa obukumpanya n'obulimba. Ekyokuyiga ekirala, lowooza binene neetandika n'ekitono. Ebintu byonna ebinene bitandikibwa mu bitono. Bw'otegeera okukozesa ekitono otuuka ku kinene. Okulowooza ebinene kintu kirungi nnyo, kyokka singa oba tolina busobozi kubissa mu nkola, oteekwa okutandika n'ekitono. Singa osigala ng'olindirira ebinene ebitaliiwo ate nga n'obusobozi tolina, obanga omusajja aloota emisana. Omukulembeze wa Amerika ayitibwa Roosevelt yayogera ebigambo bino: amaaso gakuumire ku mmunyeenye naye ebigere bikuumire wansi.
Yali agezaako okuggyayo amakulu g'okuloota ebinene, kyokka ne tutandika n'ebitono. Kirungi okubeera ng'oloota kugula nnyonyi, kyokka singa oba tolina busobozi bugigula mu kiseera ekisaanidde kye bayita okuloota emisana, olwo kiba kituuse. Omuntu aloota okugula eggaali era n'agigula oluvannyuma asinga omuntu aloota okugula loole naye nga n'ezigula eggaali tazirina. Newankubadde tulina ebirooto binene ddala, naye tuteekwa okwebuuza nga buli kiseera engeri gye tuyinza okutandikamu na butya bwe tusobola okutandika n'okukola mu butono tusobole okutuuka gye tulaga ku ebyo ebinene bye tuba tuloota. Bannaffe okuva e China bagamba nti olugendo lw'emmayiro 1000 balutandika n'ekigere kimu. Wonna w'oli mu mbeera mw'oli tandika n'ekyo ekitono, kyokka ekitono ekyo kiteekwa okuba nga kivugibwa ekifaananyi ekinene. Kubanga n'okukola obutono naye nga tomanyi gy'olaga nakyo si kirungi. Oyinza okwesanga ng'obadde mu kifo kye kimu nga tokula. Osanga omuntu nga mwaka ku mwaka edduuka lye teririna we likyuseemu, kubanga omuntu oyo ayinza okuba nga ekirooto kye kyali kimpi nnyo. Kati oluvannyuma lw'okukituukako yakoma era n'obuyiiya awo we bwafiira. Ekibuuzo kye njagala weebuuze kye kino: lwaki okola ebyo by'okola? Olaga wa n'omulimu gwo? Gy'olaga kye kifaananyi ekinene, ate w'oli kye kifaananyi ekitono. Buli lw'obeera mu kifaananyi ekitono nga mu kyo temuliimu kifaananyi kinene, era tosobola kukula. Mujjukire abasajja malayika be yagamba nti bwe baba baagala okutuuka awali omulokozi bagoberere emmunyeenye, era nabo ne bakola bwe batyo. Ebigere byabwe n'endogoyi zaabwe nga bikulembeddwa emmunyeenye. Emmunyeenye kye kintu ekituyamba obutava ku mulamwa, nga buli kye tukola tukyolekeza emmunyeenye. Naye ggwe emmunyeenye yo ogimanyi? Munyeenye yo ki eri mu mulimu ogwo gw'okola? Kituufu leero oli wano, naye olaga wa? Oteekwa okuba ng'omanyi nti wano wendi, naye ate wali wendaga. Ekituwa amaanyi kwe kulaba nga buli lunaku olukya twongera okusemberera emmunyeenye yaffe. Omuntu omu yagereesa n'agamba nti ekizibu kyaffe abasinga obungi si kuba nti ebirooto byaffe biri wala mbu tetusobola kubituukako, wabula biri kumpi nnyo nga tubituukako mangu. Ab'ebirooto ebimpi bakola nnyo, bayiiya nnyo ne beewaayo nnyo. Oluvannyuma lw'okutuuka ku birooto byabwe mu kiseera ekimpi era mu mangu, balagaya ne balowooza nti baamalayo. Obuyiiya n'amaanyi ge baateekamu mu ntandikwa byonna ne bifa olw'okulowooza nti baatuuka. Ako kabonero ak'abantu abalina ebirooto ebimpi. Kyokka abalina ebiwanvu bakola nnyo, bayiga ebintu bingi, kubanga tebawummula ate tebafuna ndowooza ya ntuuse, ekintu ekisinga okutta obuyiiya n'obutetenkanya. Basigala baluubirira nga banoonya engeri yonna ey'okutuuka ku birooto byabwe. Kale we tuli si we twagala, kyokka era si we twali. Twongeremu amaanyi mu bye tukola, tunoonye okumanya n'okutegeera, era tuwanvuye ku birooto byaffe, olwo lwe tunaatuuka ewala ate n'okuyiga ebipya. Ekikulu mu kino, okulowooza ebinene kintu kirungi nnyo, kyokka singa oba tolina busobozi kubissa mu nkola, oteekwa okutandika n'ekitono. Ekyokuyiga ekirala, obugagga, obuwanguzi n'obusukkulumu mbeera ya bwongo. Buli kintu ky'olaba kye kisiikirize ky'ekyo ky'otalaba. Ekyo ekitalabika kikulu nnyo n'okusinga ekirabika. Ekiseera kye nnaakatambulako mu lugendo lw'okuyitibwa kwange, amazima gali ebintu ebimu tebyatusomesebwa mu ssomero. Kiyinza okuba mu bugenderevu oba mu butanwa. Ebintu ebiyitibwa obugagga, obuwanguzi n'obusukkulumu bibaawo oluvannyuma lw'omuntu okubaako n'ebirowoozo byafuna mu ye, era ebintu bino byonna biva ku mbeera ya bwongo. Okimanyi nti ofaanana nga bw'ofaanana olw'endowooza yo? Omuntu yenna tasobola kukula kusinga ntegeera ye, ekolebwa ebirowoozo bye. Abakugu bagamba nti ekifaananyi ky'embeera y'obulamu bwo kye kifaananyi ky'entegeera yo n'endaba yo ey'ebintu. Bwe weetegereza ojja kuzuula ng'ebintu byonna bye waakakola mu nsi ne by'okola kati byasooka mu bwongo bwo, ekitegeeza nti byonna by'oyagala okuba
ne by'osuubira okubeera birina kusooka munda yo, oluvannyuma n'olyoka ofuna amaanyi, obwagazi n'obumalirivu okukola kyonna ky'osobola okukola okusobola okutuukiriza ekyo ekikuli munda. Kitegeeza omuntu yenna asobola okubeera omugagga, omuwanguzi era omusukkulumu singa atandika okuteeka ebirowoozo ebirungi munda mu ye nga bifaanana n'ekyo ky'ayagala okubeera. Emu ku nsobi gye ndabye ekolebwa wano ewaffe kwe kusomesa abantu ebintu naye nga bibongera kumanya bumanya so nga tebikyusa ndowooza yaabwe. Omusajja omukenkufu mu by'ekisirikale yagamba nti olutalo teruwangulirwa mu ddwaniro, wabula luwangulwa ebigambo akulira amagye byasibirira abasirikale nga tebannagenda mu ddwaniro. Kino kyeyolekedde nnyo mu ttiimu z'emizannyo bwe ziba zigenda okuzannya. Batera okuleeta omuntu n'ayogera eri abazannyi bano mu kisenge nga tebannafuluma, era bagenda okufuluma ng'amaanyi n'obwagazi n'obumalirivu nga bikulembeddwa ebirowoozo by'obuwanguzi. Kati okusoomoozebwa okutwolekedde tutendeka nnyo obukugu n'amaanyi ne twerabira okutonda ekyo kye twagala mu abo be tutendeka, kubanga okutwala omuntu mu musomo naye nga tegukyusa ndowooza ye asobole okulaba ebintu ebipya mu ye nakyo tekirina nnyo kye kikyusa. Newankubadde obukugu, obumanyi n'okutegeera bikulu, kyokka omwoyo n'endowooza bikulu okukirawo. Kale omuntu ayagala obuwanguzi, obugagga n'obusukkulumu ateekwa okuba ng'ebirowoozo bye byetooloolera ku bintu ebyo waggulu, kubanga ebirabika bibeera bisiikirize by'ebirowoozo ebibeera mu muntu. Ekitabo kino kisiikirize ky'endowooza yange mbaddemu, gw'ogenza okukifuna nze mbadde nakyo mu birowoozo emyaka nga 3. Obulamu bwo leero butulaga ebirowoozo byo bye wafuna ebyakukako okubaako enkola gy'okolamu ebintu ng'olubira okufaanana oba okubeera n'ebyo by'olina kati. Kale tufaanana bwe tuti leero olw'ebirowoozo bye twalina ebbanga eriyise, ne by'onoofuna byonna bigenda kuva mu birowoozo byo. N'olw'ensonga eyo nze sifaayo ky'oyitamu leero. Manyi nti osobola okuwangula oba okulemererwa okusinziira ku ebyo by'osalawo okulowoozaako, kubanga abantu bafuuka ekyo kyennyini kye bali munda. Ekifo w'oli leero si kye kikuleetedde obuzibu, kubanga waliwo abaaliwo naye tebafaanana nga ggwe kaakano bw'ofaanana. Ekirungi kyokka ekiriwo, osobola okukyusa ebirowoozo byo. Olina n'obusobozi okuteekateeka obwongo bwo wamu n'ebintu by'osinga okuwa obudde bwo. Osobola okusalawo okulowoozanga ku buwanguzi bw'olina okusinga okulemererwa kw'oyiseemu. Osobola okulowooza ku maanyi go okusinga obunafu bwo. Osobola okulowooza ku mikisa gy'olina okusinga ky'oyita ebisiraani. Naye teweerabira, kyonna ky'osalawo okulowoozaako kisalawo embeera y'obulamu gy'onoobeeramu n'omuntu gw'onoofuuka. Benjamin Disraeli yagamba nti teekateeka obwongo bwo n'ebirowoozo ebisukkulumu, kubanga okukkiriza mu by'obuzira kitonda abazira. Salawo leero okutonda embeera yo ey'enkya n'ebirowoozo ebirungi ng'osoma ebitabo nga bino ebizimba endowooza yo, ng'owuliriza pulogulaamu za laadiyo ennungi oba amaloboozi g'abantu abazimba embeera y'obwongo bwo. Ekikulu mu kino, byonna by'oyagala okuba ne by'osuubira okubeera birina kusooka munda yo. Ekyokuyiga ekirala, ebikolwa by'omuntu birina kufugibwa bwongo bwe. Okwolesebwa okutaliiko bikolwa kubanga kuloota misana, kyokka ebikolwa ebitaliiko kwolesebwa kubanga kulogootana. Ebintu ebimu binneewuunyisa ate olumu ne binsesa, kubanga biringa ebyangu, kyokka bizibu nnyo naddala eri abantu abatabiwa budde kubitegeera. Era ensobi n'okulwanagana n'ensi bibeera kitundu ku bulamu bwabwe. Obwongo obw'amaanyi obutaliiko bikolwa tebuyinza kukutuusa ku ntikko, era n'ebikolwa ebitakulembeddwa bwongo tebiyinza kukutuusa ku buwanguzi. Ekitegeeza ebintu bino ebibiri bitambulira wamu, era omuntu okusuulirira ekimu abeera yeesimiddeko ettaka ku bigere, era abeera tasobola kuseetuka. Njize nti ensi eno tekyali y'abalina maanyi, wabula abalina amagezi. Ensi y'aba Samusooni aboogerwako mu byawandiikibwa ebitukuvu, abaasuula ekisaawe ekiramba ku ttaka
nga bakozesa maanyi egenda eggyibwawo ensi y'abagezi, osobola okukola ennyo n'amaanyi naye ng'obulamu bwo tebukyukako yadde. Obeera weefaananyirizaako omwana omuto asiiba ng'atambula era n'atambula obuwanvu obuwerera ddala naye nga talina gy'alaze. Ekitegeeza nti okutambula tekitegeeza kutuuka mangu, n'okukola ennyo tekitegeeza kufuna by'onoonya. Wateekwa okubeerawo okukkaanya wakati w'ebikolwa n'obwongo. Obwongo obutaliiko bikolwa kyefaananyirizaako ng'okuloota emisana, kyokka era ebikolwa ebitakulembeddwa bwongo kulinganga okulogootana. Ekyokulabirako, waliwo ekintu kye bayita emmundu n'essasi. Emmundu etaliimu masasi terina nnyo makulu, kyokka n'amasasi agatali mu mmundu nago tegawangula lutalo ne bw'oba n'amangi. Emmundu yeeyamba essasi okutuukiriza amakulu gaalyo, ng'essasi bwe lifuula emmundu okuba ey'omugaso. Obwongo bwo ye emmundu yo, ate ebikolwa byo ge masasi. Ekiwa amaanyi n'amakulu ebikolwa byo bwe bwongo bwo. Waliwo enjawulo wakati w'okukuba essasi n'okukanyuga essasi. Newankubadde essasi lya bulabe era lisobola okukola ekintu ekibi ennyo, kyokka ggwe bw'olikanyuga obukanyuzi terisobola kubeera lya bulabe. Ekitegeeza nti ebikolwa byo tebisobola kubeera n'amakulu kukyusa mbeerayo okuggyako ng'ebikoleddwa oluvannyuma lw'okubala okutuufu. Eyo y'engeri yokka gye bisobola okubeera eby'amakulu. Essasi okukola amakulu liteekwa okuba nga lifulumiziddwa emmundu entuufu era enkola obulungi, n'ebikolwa byo biteekwa okuba nga bikulembeddwa obwongo obutuufu era obuzimbiddwa obulungi. N'olw'ensonga eyo, amaanyi togamalira nnyo ku kukola bukozi newankubadde kikulu, wabula weebuuzenga nnyo oba ebikolwa byo bikulembeddwa magezi okuva mu bwongo bwo. Kale nga bw'oyita mu bulamu buno era nga bw'onyumirwa embeera yonna, zimba obwongo bwo obuwerekeza ebikolwa byo ebirungi. Eyo y'engeri yokka gy'ojja okufuna mu by'okola. Ekikulu mu kino, ensi eno tekyali y'abalina maanyi wabula abalina amagezi. Ekyokuyiga ekirala, mu bulumi mulimu essanyu. Tetuyigira mu ssanyu, tuyigira mu bulumi. Ffenna mu nsi teri ayagala bulumi na kunyigirizibwa, era ebiseera bingi tufuba nnyo okwewala okutuuka mu mbeera ezireeta obulumi n'okunyigirizibwa. Kyokka olumu omuntu bw'atafunako mbeera emuleetera bulumi na kunyigirizibwa, ayinza okunafuwa okubaako kyakola okulaba ng'ava mu mbeera eyo mwali. Ku ludda olulala, mu kunyigirizibwa mwekwekamu ebintu bingi ddala. Mulimu okutegeera okw'enjawulo, amagezi, ate nga ly'ekkubo omuntu mwayita okutuuka ku birungi. Gwe mbuliraayo omuntu omu mu nsi eyali ow'amaanyi oba yakola eby'amaanyi nga yaleetawo enkyukakyuka ey'amaanyi naye nga yayita wagonvu. Taliiyo. Abantu bonna abajjukirwa wamu n'abo be weegomba okubeera, bonna bayise mu biseera ebizibu ddala era mu kunyigirizibwa okungi. Twala ekyokulabirako eky'okuzaalibwa. Omukyala afuna olubuto n'akaluubirizibwa emyezi gyonna 9 ng'atawaana, ng'obulumi bwe tebumweyagaza kubanga ebiseera byonna abeera ng'omulwadde. Kyokka ekyo kibeera kikyali kituuza okutuusa ng'ekiseera ky'okusumuluka kituuse. Omukyala ayita mu bulumi bungi nnyo olw'ebisa ebireetebwa okufuluma kw'omwana. Obulumi gye bukoma okweyongera, kabonero akategeeza nti singa takoowa ebeera ebulayo ekiseera kitono ddala omwana afulume era afune essanyu. Buli mukyala asumulukuse bw'alaba ku mwana we addamu amaanyi era n'afuna n'akaseko ku matama newankubadde nti abeera mukoowu. Kale essanyu limalawo embeera y'obulumi bwonna, era omukyala taddamu kujjukira bulumi buno ne bw'aba akkiriza nti omwana yamuluma, kyokka tasobola kujjukira ngeri gye yamulumamu. Ebiseera ebisinga ebintu ebisukkulumu bibeerawo nga bijjidde mu mbeera enzibu, era abo abalemerako ne batawanika oba okukoowa oba okuva ku mulamwa gwabwe bamala ne bawangula, era embeera ebadde bakaluubiriza emala n'efuuka ekyokuyiga eri abantu abalala. Ebintu ebitukaluubiriza ennyo okutuukako tubiwa ekitiibwa n'omuwendo munene. Tosobola kubijaajaamya wadde okubiragajjalira kubanga obeera omanyi bye wayitamu okubikola. Kale todduka bulumi, todduka kukaluubirizibwa, todduka mbeera ekusoomooza kubanga muyo
mwekweseemu amagezi n'obuwanguzi okukutuusa ku ssanyu ery'olubeerera. Ekikulu mu kino, abantu bonna abajjukira wamu n'abo be weegomba okubeera, bonna bayise mu biseera ebizibu ddala era mu kunyigirizibwa okungi. Ekyokuyiga ekirala, buli kitonde kirimu obusobozi. Obusobozi bw'ekintu bubeera mu kyo munda. Bw'osoma ebyawandiikibwa ebitukuvu, Katonda yagamba bw'ati: tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu nkola yaffe. Ekintu kino bwe nzize nkyefumiitirizaako ne kyefaanaanyiriza ebintu ffe bye tukozesa mu nsi, gamba ng'essimu, emmotoka n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu maka. Katukozese essimu. Bw'ogigula ebeera mu kasanduuke n'ogiggyamu, olwo n'oteekamu ka simu kaadi mmwe ke muyita layini, n'olyoka weeyunga ku mpuliziganya y'ensi. Kyokka ku ssimu eno kubeerako akafaananyi oba erinnya lya nannyini kampuni eyagikola. Mu kasanduuke k'essimu eno kungulu kubeerako akatabo akannyonnyola byonna ebikwata ku ssimu eyo n'enkozesa yaayo. Akatabo ako kakakasa essimu eyo byonna by'esobola okukola n'engeri gy'oyinza okugikozesaamu okufuna ky'ogyagalamu. Akabonero oba ekifaananyi kya kampuni ekola essimu eyo bwe kyali tekinnateekebwa ku ssimu eyo, baamala kukakasa nti byonna ebigiwandiikiddwako mu kitabo ekiteekeddwa mu kasanduuke esobolera ddala bulungi okubituukiriza. Amakampuni omuli n'ag'emmotoka, oluvannyuma lw'okuzuula nti ebintu ebifulumiziddwa birina ekitaatereera, gayita ebintu ebyo okuva mu katale ne bizzibwayo ne bitereezebwa ku nsimbi zaago, oluvannyuma ne geetondera abo bannyini byo era ne baddizibwa ebintu byabwe nga tebalina yadde ensimbi n'emu gye bataddemu. Bwe weetegereza ensonga amakampuni kwe gasinzira okukola kino, ogenda okuzuula nti ffe abakozesa ebintu ebyo si ffe bakulu, wabula gabeera gakuuma amannya gaago wamu n'ebifaananyi ebibeera biteekeddwa ku bintu bino. Okugeza, kampuni ya Benz yakolako emmotoka ze yazuula nga zirina ebitatuukiridde, ne yeetonda era n'ezikuŋŋaanya zonna okuva mu katale ne zitereezebwa, oluvannyuma n'eziddiza bannyinizo. Bino byonna yabikola mu kugezaako okukuuma erinnya lyayo n'ekifaananyi kyayo ekirabikira mu kabonero keeteeka ku mmotoka zino. Kale muli ne neebuuza, obanga amakampuni ag'oku nsi gafuba okukuuma amannya gaago, ate Katonda yatonda omuntu n'amuwa oba n'amuteekako ekifaananyi kye, bwe kiba nga ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, kabonero akalaga nti mu ffe tulina obusobozi bwonna okubeera n'okutuukiriza ebyo Katonda bye yatutondera okubeera n'okutuukiriza mu nsi. Buli kintu Katonda kye yatonda, yakitonda nga kirina obusobozi mu kyo okubeera ekyo kye yakitondera okubeera. Ekyokulabirako, enjuba erina okwaka n'omwezi bwe gutyo, ekinyonyi kibuuka, ebyennyanja biwuga, so n'ebimera era bimera. Kambuuze, wali osanzeyo ekyennyanja kitasobola kuwuga, oba ekinyonyi kitasobola kubuuka, oba ensigo etasobola kuvaamu ekyo kigirimu? Kubanga obusobozi bw'ekintu okukola kye kirina okukola buli mu kyo munda. Sisangangayo bannaddiini oba ffaaza oba abantu abali mu kkowe eryo nga bategese okusaba okw'enjawulo oba mmisa ey'enjawulo oba okusaba kwonna okw'enjawulo basabire enjuba eyake, ebyennyanja biwuge oba ebinyonyi bibuuke. Lwaki? Lwakuba bakimanyi buli kintu ekyatondebwa kirina obusobozi okubeera ekyo kye kyatonderwa okubeera, singa kibeera kigoberedde amateeka agakiwandiikirwa omutonzi waakyo. Ekibuuzo, gwe lwaki olowooza essaala yegenda okukyusa obulamu bwo? Newankubadde enkulu nnyo, lwaki oyagala omusumba oba kabona wa Katonda amale okukuteekako emikono akusabire? Abamu ku mmwe mumanyi n'okutambula n'ebintu eby'enjawulo nga mukkiriza nti omukisa gwammwe guli mu ebyo, era singa temubikola oba okubigoberera temutuuka bulungi gye mulaga. Kino tekiri kukukkiriza, wabula oteekwa okumanya kyonona ewa Katonda n'amateeka ge yakiteekako agakifuga. Buli kintu kye yatonda yakiwa obusobozi okufuuka kye yakitondera, era n'akissaako n'amateeka ge kirina okugoberera singa kyagala okwekuumira mu ekyo ekyakitondesa. Okusoomoozebwa okutwolekedde kwe kumanya amateeka g'olina okugoberera osobole okubeera ekyo kye watonderwa okuba, ate okyekuumiremu. Nzikiriza nti w'otuukidde wano ensonga eno ogikwenkuseemu. Bwe kiba nga si kyekyo, ddayo ku ntandikwa y'ekitabo kino oddemu okisome buto.
kale tewali ky'otosobola kubeera bwe kiba nga kye kikyo, kubanga watondebwa mu kifaananyi kya Katonda era mwattu olimu enkola ze. Kyova olaba nga naffe abantu tulina amaanyi agatonda abantu abalala n'ebintu ebirala. Kino kye kisuubizo kya Katonda ekisinga byonna, era kye kirabo Katonda kye yawa omuntu ekisingira ddala okumuwa ekifaananyi kye. Buli Katonda kye yatonda yakikwekamu obuwanguzi bwakyo, anti ekyennyanja bwe kigoberera amateeka agakiteekebwako ng'okusigala mu mazzi, tekyetaaga nnyo ssaala kuwuga, kubanga kuwuga yakitonderwamu. Lwaki ekyennyanja kisobola okuwuga, ekinyonyi ne kibuuka, naye ate ggwe ampuliriza kaakano era asoma bino, omuntu omulamba asinga ebintu bino byonna okutegeera, olemereddwa mu nsi eno. Ekyennyanja kimanyi kiteekeddwa kubeera mu mazzi, era siraba nko kya nnyanja kyagala kubuukira mu bwengula. Naye ggwe nange abalina ekifaananyi kya Katonda, ffe tutamanyi kye tuli, waawe tuteekwa kubeera na kye twajja kukola. Osanga eyazaalibwa okusabira abantu ng'ali mu byabufuzi, ate ng'eyazaalibwa okukulembera ng'avuga booda, kubanga ensi yamulowoozesa nti awo waali bw'ateekwa okubeera. Okwakaalukana, okubonaabona n'okulwanagana byafuuka ekitundu ku bulamu bw'abantu, olw'okuba abantu batambulira mu makubo agatali gaabwe ate ne basuubira okufuna ennyo. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bigamba nti oli kabaka mu ngeri yo, kyokka tolina bwakabaka kubanga tonnabuzuula. Olunaku lw'onoozuula obwakabaka obukwekweseemu n'otula ku nnamulondo yaabwo, ensi egenda kukuŋŋaana buli lw'onoolabikanga, era obulamu bw'abantu bungi bunaakyuka olw'obwakabaka obwo. Bw'onoozuula obwakabaka bwo, buli ky'obadde olwanira okufuna kirijja gy'oli nga tolwanye, wabula lwakuba nti oliba mu bwakabaka bwo. Tuula w'otudde omanye nti buli kye weetaaga okutuuka gy'oyagala okulaga okirina, lwakuba okyalowooza okuba awalala, okyesibidde mu buddu. Gwe zuula ekyo ky'olina okukola, amaanyi go gonna gateeka okwo, olabe ebinaddirira. Weebuuze, wantegeera otya? Singa ffenna tufuna okutegeera kuno, ensi teyandibaddemu banyigiriza nnyo balala na bakumpanya oba abawalana abalala, kubanga buli muntu yandibadde mumativu n'ekyo kyali. Nze seetaaga kikyo era saagala kutwala kikyo, kati mu butuufu walimpananidde ki? Owalana abalala kubanga tomanyi maanyi go wa we gali, ate bo baazuula dda agaabwe we gali. Kati ggwe olabanga abatwala ebirina okuba ebibyo, ekintu ekitali kituufu. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, bwe tuzuula we tulina okubeera ne kye twajja okukola ku nsi, tetulwanira buwanguzi, kubanga ebyo bye tukola ate bitukolera ekkubo. Ekyokuyiga ekirala, tosobola kuteeba ky'otalaba. Omuntu tayinza kubeera ky'atamanyi, era tayinza kuwangula kitaliiwo. Omuntu asobola kubeera ekyo kyokka ky'alaba. Obuwanguzi bulinga omuyembe oguli ewala ku muti waggulu naye nga togutuuka. Omuyembe ogwo bw'ogulaba mu buto ng'okwata enkonyogo n'ogukuba ne gugwa, awo n'olyoka ogulya. Naye wagendanga okugukuba ng'omaze kugulaba oluvannyuma lw'okugulengera, era bwe wakwatanga enkonyogo wasookanga kugwetegereza. Naye omuntu ayinza atya okuteeba ky'atasobola kulaba? Ekirala, omuntu ayinza atya okuteeba ky'atalina? Ekintu ekisinga obukulu si byebyo by'okola buli lunaku, naye ekiruubirirwa ekiri emabega waabyo. Olumu abantu tubeera mu bulamu ne twefaanaanyirizaako ensolo, tezirina kye ziruubirira okuggyako okufunayo omuddo gwe ziyinza okulya mu lunaku olwo. Ekitegeeza nti tuggwaamu nnyo olw'obuntu obutonotono ne twesanga nga tuvudde ne ku mulamwa. Twagala nnyo okubeera mu mbeera ennyangu n'amasanyu, era ebiseera bingi tukulemberwa nnyo obuntu obutonotono obw'ekiseera ekitono. Oteekwa okubeera ng'omanyi ky'onoonya mu nsi, era buli lw'okizuula engeri y'okukituukako ogitegeera. Omuntu atamanyi kyaluubirira abeera ng'akaveera ke bapimiramu sukaali mu dduuka ng'aweddemu. Katwalibwa embuyaga esinga amaanyi, newankubadde tekabeera na kusalawo gye kanadda oba gye kanaakoma. Omuntu amanyi kyaluubirira ng'akiraba tamala gatwalibwa bintu. Amanya nti mu nsi ebirungi bingi, naye si buli kirungi nti kituufu gy'ali.
obuwanguzi bulinga kutambula lugendo. Waliwo ebintu bingi ebibeerawo ng'omuntu agenda mu lugendo. Ekintu ekisinga obukulu kwe kusooka okumanya olugendo lw'alagako ne gye lumutuusa. Oluvannyuma n'alyoka asalawo entambula eneemutuusa mu biseera era ne mw'anaatambulira. Buli lw'omanya gy'olaga kikwanguyira okumanya amakubo amatuufu agayinza okukutuusaayo mu biseera ate n'otuuka bulungi. Oteekwa okwebuuza nga tonnatandika lugendo gy'oyagala okugenda n'omulimu. Newankubadde tutandikira we tuli nga bwe tulabye waggulu, kyokka era obutono bugobererwa ebinene ng'ebinene bwe bifugibwa obutono. Okugeza, osobola okutandikira ku dduuka ettono kye tuyita retail, oluvannyuma n'osuubuza wholesale, ate oluvannyuma n'ogaziwa okutuukira ddala ku ssemaduuka oba mu kye muyita supermarket. Buli lw'obeera mu dduuka lyo ettono, newankubadde abalala bayinza okukulabira mu butono, naye ggwe mu bwongo bwo obeera weerabira mu ssemaduuka. N'olw'ensonga eyo kirungi okutegeera obugazi bw'ekintu, kubanga y'engeri yokka ekusobozesa okusigala ng'oluubirira era ng'okola obutaweera okutuusa ng'otuuse. Kyokka nga bwe twatandise tugamba nti osooka kuluubirira oluvannyuma n'otandika, naye ng'okulembeddwa emmunyeenye y'olugendo lwo. Omuntu tafuna ky'ayagala, afuna ky'aluubirira, kubanga tasobola kufuna ky'atamaze kutegeera nti akyetaaga. Ne bwe ziba nnaku, myezi oba myaka, buli lw'oba tonnayingira mwaka, sooka nga weebuuze ky'ogwagalamu. Olunaku n'omwezi oyagala kubikoleramu ki ebinaakuyamba okutuukiriza ky'oyagala mu mwaka? Kale mu buli ky'okola toyonoonera nnyo budde ku bintu eby'okumpi, naye kiri ekisinga obukulu ekisembayo ky'oyagala okutuukiriza. Ekikulu mu kino, omuntu ayinza kubeera ky'atamanyi era tayinza kuwangula kitaliiwo. Omuntu asobola kubeera ekyo kyokka ky'alaba. Ekyokuyiga ekirala, tokkiriza by'oyiseemu okubbako by'oloota. Okugwa n'okulemererwa mu bintu ebimu kya buntu, kyokka okusigala ng'oluubirira ky'oyagala kya buzira. Omusajja ayitibwa Douglas Ivester eyakulirako kampuni ya Coca-Cola mu ggwanga lya Amerika yagamba bw'ati: tokkiriza by'oyiseemu kubeera bisukkulu mu kusinga by'oloota, kubanga by'oyiseemu bikiikirira biyise, so nga by'oloota bikiikirira biseera bya mu maaso. Yali agezaako okutegeeza baakulembera nti newankubadde kampuni ya Coca-Cola yali emaze okufuuka ey'amaanyi mu nsi yonna era ng'eyogerwako nnyo, n'abagiwaana nga bangi ddala, kyokka ebyo byonna ebyali bijoogerwako byali biwedde nga tebikyali busobozi bwayo. Ekiyitibwa obusobozi tekiri mu ebyo by'okoze, wabula mu ebyo by'otannakola naye ng'owulira nti oyagala. Buli kintu ky'omaliriza kibeera tekikyali busobozi bwo. Obusobozi kyekyo ekitannaggwa. Kati abantu bakulembeza bye bayiseemu ne bibanyagako ebirooto byabwe. Abasinga ennaku ne bagiyimba ng'oluyimba, ekivaamu n'efuuka ekintu ekikulu mu bulamu bwabwe. Olw'okubonaabona ennyo n'okuyita mu bizibu ebingi, bakkiriza embeera eyo okubakwatira mu kifo era ne bawanika n'omusanga nga mulamu atambula wabula ng'ensi yagivaako. Tosobola kubeera mulamu n'owanika ng'okyassa olw'okuba by'oyiseemu tebibadde byangu. Ani ayise awangu? Abantu bonna b'olaba bayise mu biseera ebizibu ebijjudde okusoomoozebwa okw'amaanyi. Naye ffenna tukimanyi nti bulooka eyidde ye yeebadde okumpi n'omuliro. Ensi weekusuubirira okubeera omunywevu ate ggwe n'owanika. Mu buweereza buno mpuliriza nnyo abantu era mbayigiddeko bingi. Bangi bendabye nga bambi bandibadde b'amaanyi, kyokka nga balina ebyekwaso bingi ebibalemesa okubeera kye baagala. Nina munnange omu ntera okukola naye, kyokka yantegeeza nga bw'atalina mukisa. Agezezzaako ebintu bingi ng'alemwa, era kati mbwe emyaka egigye gyaggwako. Bwe namubuuza emyaka gy'alina nanziramu nti 44. Ne mmubuulira olugero lwa Kano Sanders nannyini birabo bya mmere ebibunye ensi yonna ebya KFC. Kyokka oluvannyuma lw'okumulaga nga bw'akyalina omukisa, yantegeeza nga ye bwe yakoma. Abantu bangi abalinga oyo, era nga singa tomala kwetegereza nsonga eyogeza muntu bw'atyo, mwatwokanya kumusomesa naye nga talina kyafuna, kubanga abeera yaggalawo oluggi lw'okutegeera.
Abantu ab'endowooza eyo balinga emmotoka empya eterekeddwa nga teriiko mipiira, eba nnamu naye nga tesobola kutambula. Abalala bakugamba nti ffe ewaffe abantu tebawangaala bakoma ku myaka 60, era ne akutegeeza ng'abeewaabwe bonna bwe bataagisukka. Kyokka nga ye mulamu bulungi era talina buzibu. Ogenda okumubuuza ekyabattanga ng'akubuulira endwadde ez'enjawulo, n'omubuuza nti bw'oba okitegedde okozeewo ki? Abalala n'obasanga ng'akugamba nti ewaabwe tebasoma kutuuka wala. Ye ne bw'aba alina omukisa ogusoma era ye kennyini abivaamu okusobola okutuukiriza kiri kyakkiririzaamu mu ye. Kale weewale okubeera omuddu w'ebyafaayo byo, n'otambulira ku nguudo naye ng'osibiddwa ekkomera ly'ebyayita. Nze mmanyi nti omuntu takolebwa byafaayo bye, naye asobola okukola ebyafaayo ng'akkiriza okubeera entandikwa y'enkyukakyuka mu lunyiriri lwe oba oluggya lw'ewaabwe. Towa mukisa by'oyiseemu kwekiika mu kkubo lya birooto byo. Ekikulu mu kino, tokkiriza by'oyiseemu kubeera bisukkulumu kusinga by'oloota, kubanga by'oyiseemu bikiikirira biyise, so nga by'oloota bikiikirira biseera bya mu maaso. Ekyokuyiga ekirala, buli kintu kifugibwa mateeka. Ebintu byonna mu nsi bitambulira ku mateeka. Bw'ogategeera, buli kintu osobola okukiggyamu ky'okyagalamu. Mu nsigo emu, Katonda yatonda ensi n'ebimera byonna n'abiteeka omwo. Buli kintu ku nsi kyava mu kirala era byajja biwera buwezi. Gwe obutamanya kino tekikikyusa kukifuula kirala, era gwe obutamanya buwanguzi tekijjawo buwanguzi. Ate era ebintu tebirema kukola kubanga tebikola, wabula kubanga gwe abirina oba akirina tomanyi kukikozesa. Twala ekyokulabirako ekirala. Singa bakuwa emmotoka kapyata naye nga tomanyi kugivuga, n'ogikuumiraawo ebiseera byonna ng'olongoosaako nnongoose, omuntu ayitawo akusanga ayinza okulowooza nti emmotoka eyo tetambula kubanga tewali mulundi nagumu lwe bakulaba ng'ogivuga. Bw'osanga omuntu agimanya obulungi, oyinza okwewuunya nti ddala emmotoka ebadde nnamu. Ekitegeeza nti ebintu byonna mu nsi bikola era bisobola okuvaamu bye twagala, wabula okusoomoozebwa okuliwo kwe kubanga ffe ababirina oba abalina ebintu ebyo kaakano ate tetumanyi bwe bikola. Kino kyekwese mu bigambo okumanya, okutegeera n'amagezi. Abantu bangi balowooza nti okumanya kwe kutegeera, ate abalala balowooza nti okutegeera kwe kumanya. Abandi ne balowooza nti byombi bitegeeza magezi. Buli kintu mu nsi kyatondebwa nga kiriko ebikifuga. Bw'oba tonnakikozesa, osaanye osooke omanye amateeka agakifuga, kubanga buli lw'okikozesa nga tomanyi bwe kikozesebwa, oyonoona oba oluusi tofuna ky'oyagala. Etteeka ly'ensigo ttaka. Buli nsigo ne bw'eba nnungi etya, yeetaaga ettaka esobole okuzuukusa ekyo ekiri munda mu yo. Etteeka ly'ekyennyanja mazzi. Ekyennyanja ne bwe kiba kinene kitya, bw'okiggya mu mazzi kifa bufi kubanga kibeera kimenya etteeka erikifuga. Ekimera bw'okikuulayo mu ttaka teweetaaga kukitta oba okimaze. Buli kintu ekitonde kifugibwa mateeka. Kagibe emirimu gino gye tukola nagyo gifugibwa mateeka. Obugagga n'ebyobugagga, okufuna n'ebyokufuna, okuwangula n'ebyobuwanguzi, byonna bitambulira ku nnono y'amateeka. Omuntu yenna bw'amanya ebintu ebifuga ekintu, kyangu okukikozesa n'akifunamu ekyo ky'ayagala. Okufuna ky'oyagala tekibeerawo lwakuba olina obwetaavu obusinga obw'abalala, kibeerawo lwakuba ofunye okutegeera okukusobozesa okukola by'oyagala. Singa kyali nti obwetaavu n'obwagazi bw'ebintu y'ensibuko y'okubifuna, ndowooza buli muntu yandibadde mugagga ate tewandibaddewo n'abaavu, kubanga teri abasinga kubeera mu bwetaavu bwa bintu. Etteeka ly'emmotoka mafuta. Gwe ne bw'oba weewulira nnyo amagezi, bw'oteekamu amazzi tesobola kusimbula. Etteeka terimanyi kikula kya muntu, ggwanga lya muntu, ddiini ye oba buyigirize bwe. Kasita olitegeera obulamu bukyuka. Osobola okuddayo mu ssuula ezisooka mu kitabo kino okwongera okwenyikiza ku nsonga eno. Tegeera kino, buli kintu kiriko amateeka. Bw'onoogategeera obulamu bugenda kubeera bwa kaseerezi, nga ne bw'osanga ensozi
oyitawo buyisi. Ekikulu mu kino, buli kintu mu nsi kyatondebwa nga kiriko ebikifuga. Bw'oba tonnakikozesa osaanye osooke omanye amateeka agakifuga, kubanga buli lw'okikozesa nga tomanyi bwe kikozesebwa oyonoona oba oluusi tofunamu nakyoyagala. Ekyokuyiga ekirala, tokola kufuna ssente, kola kumalawo kusoomoozebwa. Omuntu ayagala okutuuka amangu agenda yekka, naye ayagala okutuuka ewala atambula ne banne. Ekigambo ekyo omuntu bw'akiwulira asooka kwennyamira, kubanga mu butuufu ensimbi buli omu agyagala. Kambabuulire, okwagala ssente si kwe kuzifuna, kubanga singa okuzinoonya ennyo kwe kuzifuna, mu butuufu ndowooza ffenna twalibadde nazo. Okusooka, ssente ennungi era zeetaagisa. Tewabangawo muntu yenna akulimba nti ssente y'ensibuko y'ebikolobero. Nedda. Oyo akugamba ekyo mubuuze engoye z'ayambadde yaziggyawa. Bw'aba teyazigula ku nsimbi ze, oyo abeera mu kumpanya awedde emirimu. Ssente nnungi nnyo, kubanga ebintu byonna bitambuzibwa zo era ziyamba mu mirimu mingi ddala. Neewuunya omuntu ayogerera obubi ssente, kyokka nga naye akeera kuzinoonya. Kakati onoozifuna otya ng'ate tozaagala? Osuubira otya okufuna ekintu ky'otoyagala? Kyova olaba nga abaavu bangi beeyongera okwavuwala. Kwe kukyawa abalina ensimbi n'okuboogerako enjogeranga omugagga si muntu, kyokka nga nabo baagala obugagga. Tulabye ng'embeera y'obulamu bwaffe esikirizibwa nnyo endowooza yaffe. Kale tosobola kubeera kintu ky'otya, era tosobola kufuna kye wakyawa. Ensimbi mu mikono emituufu zibeera nnungi ddala, ate mu mikono emikyamu tezikola bulungi. Ssente ennungi naye zisobola okukozesebwa mu bulungi ne mu bubi, kyokka ekyo tekizifuula mbi. Ensonga enkulu kye kibuuzo ffenna kye twebuuza: ofuna otya ssente? Wano nsanze abagagga nga bagamba abantu kola nnyo, weerumye nnyo era tandikira wansi. Bino byonna bituufu era nga bwe tuzze tulaba. Naye mu mulembe guno abantu bakola nnyo, batereka era bakoze ebintu byonna ebya wansi, kyokka enkyukakyuka tewali. Nze nno we nkugambira, obutamalira nnyo biseera kunoonya nsimbi, wabula okuyitibwako. Mu mirembe gy'abajjajjaffe wali weetaaga ekintu kimu: kukola nnyo. Emikisa gyonna gyali miggule nga n'ensi tennazuukuka. Walinga weetaaga kwewaayo mu ekyo ky'okola, n'amaanyi go gonna ensimbi wazifunanga, kubanga n'abaayinzanga okukola by'okola tebaabanga bangi ate kumukumu. Naye ekiseera kye tulimu, abantu bakola era oyinza okusanga ekizimbe nga kuliko amaduuka nga 100 nga gonna gatunda ekintu kye kimu, ekitegeeza nti okufuna si kubeera bubeezi ng'okola, wabula ky'okola n'engeri gy'okikolamu. Noonya ky'osobola okukola, kiyige ate okitegeere bulungi, oluvannyuma kiwe obudde bwo bwonna, amaanyi go gonna, amagezi go gonna n'ensimbi zo entono. Obuzibu bw'abavubuka kwagala kusimba kijanjalo leero, enkeera kimere akikungula era akirye. Eyo enkola si ntuufu. Osobola okufunawo ensimbi ez'amangu, naye tosobola kuzimba mukutu gusobola kuwangaala. Ebintu byonna ebirungi era ebiwangaala babikolera omusingi okutuusa ekiseera lw'oba nga bakunoonya olw'omulimu ogwo omulungi. Ekyokulabirako kya miti gya bibala. Emiti gino gikyemeza egisinga obungi, era nga gitawaana n'ensi gyokka okukula n'okwenoonyeza ebiriisa mu ttaka gisobole okukula, okugeza ng'omuti gw'omuyembe gwe tuzze twogerako era gwe tuzze twefumiitirizaako. Bwe gugwa gukula nga bwe tulabye, gwerwanako gwokka okutuusa lwe gussa ebibala ebingi era ebirungi. Bwe gussa ebibala, ekisooka tegulya bibala byagwo, ekyokubiri teguyita balya. Abalya bagunoonya ne bwe guba mu kibira bateekawo ekkubo okutuuka we guli. Ekyokusatu tegutwala mu katale, naye kaakatale kagenda gye guli yonna gye guba gusangibwa. N'ekisembayo buli sizoni era buli kiseera kyakussa gussa, era tegufaayo oba balidde oba nedda, oba abalya balungi oba babi, oba abalya baguwa ebigimusa oba nedda, kubanga omuti kye gwagala kintu kimu: butatemwa. Era gukimanyi nti singa guwaayo ebibala ebirungi eri abantu bajja kugukuuma. Kino kye twalabye waggulu mu ssuula eziyise, nti omuntu ateekwa okugaba ky'alina alyoke afune ky'ayagala. Kale okusooka okunoonya okusoomoozebwa okuli mu bantu
kyalibadde kirungi n'otandikira ku bintu by'olinamu obwagazi, kubanga tebikooya ate teri ayinza kukumalamu maanyi ng'okola ky'onyumirwa. Fuuka omuwi oba ensibuko y'amagezi agayamba abantu okuvunuka okusoomoozebwa kwabwe kwe bayitamu, oluvannyuma ensimbi z'oyagala zikugoberere. Weebuuze nga buli lunaku ky'olina ekisobola okuleeta abantu abalala gy'oli nga bakinoonya, ekintu ekisobola okukufuula eyeebuuzibwako. Ensi bw'eneetandika okukumanya mpola mpola, ekiseera kirituuka ensimbi n'oba ng'ogoba ngobe. Kituufu waliwo amakubo amalala omuntu mw'ayinza okufunira ensimbi, naye mu kyasa ky'okumanya n'okutegeera kuno, abantu abanaafuna ensimbi be abalina bye bakola nga birongoosa embeera y'obulamu bw'abantu abalala. Ekikulu mu kino, ebintu byonna ebirungi era ebiwangaala bikolebwa musingi. Ekyokuyiga ekirala, ensi tekuwa kyonoonya, ekuwa kyolaba. Byonna bye tuli mu nsi ne bye tufuna bitandikira mu ffe munda. Tusooka kubiraba mu bwongo bwaffe, oluvannyuma ne tuluubirira okubituukako. Ntera okwogera bwe nti abantu ne bambuuza nti ntegeeza ki, naye oluvannyuma lw'okugoba ebintu nga sibikwata, ntegedde nti ensi tekuwa kyonoonya, ekuwa kyolaba. Okulaba kwa mirundi mingi. Tetutegeeza kuno okulaba okw'amaaso ag'ensi, wabula okw'amaaso ag'omwoyo. Mu ssuula ezaasoose tulabye nti omuntu kyalaba munda ye ekyo kyafuna. Kale nno n'ensi bw'etyo ekuwa kyolaba oba ky'oli, ate ky'oli kiva munda yo. Tufuna ekyo kyokka kye tukkiriza era kye tumanyi nga kye twagala. Ekyokulabirako, abasajja bana baagenda mu kibira okutyaba enku. Bonna baayingira ekibira kye kimu era baayingirira wamu nga bonna bagenze kusennya ekintu kye kimu, nku. Oluvannyuma nga bakomyewo, eyasooka yaleeta bisiki, owookubiri yaleeta nku zennyini, owookusatu yaleeta buswanso n'ebikoola, ate yasembayo talina kye yadda nakyo. Bwe baali babuuzibwa buli omu ekimuleesezza kye yaleeta, buli omu yategeeza ng'ekyo kyaleese kyekyo kyennyini kye yali alabye. Naye weebuuzeemu, ekibira kye kimu naye buli omu n'adda na kintu kya njawulo, ate era ne wabaayo n'ataafuna kyaleetayo? Mwattu ne mu nsi bwe kityo bwe kiri. Ffenna tugiyingira nga tulina bye tunoonya, wabula ebyo buli omu byatunuuliza obwongo bwe byafuna, so si byanoonya. Nze buli lwe ntunuulira abantu ndaba nsigo ez'enjawulo era ezirimu ebibala eby'enjawulo. Ekinakuwaza, abantu balekerera ensigo ezibabeeramu ate ne bagenda okunonooza ebintu ebirala, ne bamala obudde nga tebabifuna, kubanga tofuna kyonoonya, ofuna ky'oli. Kale ekintu ekikulu ennyo ky'olina okunoonya kyekyo ky'oli, era bw'oba onoonya, noonyeza mundaayo, osooka ozuula ekyo ekiri munda, ate oluvannyuma okinoonyeze abakyetaaga. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitusaba okusookanga okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'ebisigadde ebyakutwongerwangako, ate era ne bimala ne bigambanga obwakabaka bwa Katonda bwe buli mu buli muntu, naye ng'ababutwala bawaguza buwaguza. Kati nno abanafu, abeesaasira, nammwe abateeza obuteezi zibasanze. Kye bayita obwakabaka kyekyo ekiri mu buli muntu, era nga bw'akizuula ebintu ebisinga abifuna. Ekyokulabirako ky'abayimbi, bannakatemba ab'amaanyi, bannabyamizannyo mu nsi yonna ne bannabitone abalala. Ensi eyaayaana okubasemberera era ensi ebawa bye beetaaga, si lwakuba nti babinoonya nnyo, naye lwakuba nti balina abantu bye beetaaga. Gw'olina ki? Ekikulu mu kino, byonna bye tuli mu nsi ne bye tufuna bitandikira mu ffe munda. Tusooka kubiraba mu bwongo bwaffe, oluvannyuma ne tuluubirira okubituukako. Ekyokuyiga ekirala, bw'osalawo okukola ekintu, kikole n'obusobozi bwo bwonna. Obumalirivu, obwagazi n'obuvumu okutuuka ku ntikko y'obusobozi bwo bye bisumuluzo ebiggula enzigi z'obuwanguzi bwo. Oyagala okugenda mu maaso? Bwe kibanga bwe kiri, kati nno lekeraawo okwesaasira n'okwongezayo by'olina okukola. Lekeraawo okugezangako obugeza ku bintu. Kolera ddala n'amaanyi go gonna, n'okutegeerako kwonna n'obusobozi bwo bwonna. Okusoomoozebwa abasinga kwe balina bwe
bwe batandika okubaako kye bakola baba ng'abatakkiririzaamu, babeerawo ng'abataagala kye baliko. Osalawo okukola ekintu oba okukireka, era bw'oba omanyi olina emitima ebiri, totandika kintu, genda omulundi gumu. Mu bulamu osalawo okumaliriza ekyo ky'oyagala okukola oba tokitandika, naye tewali kubeera wakati. Tewali kifo ky'abaagezaako era tebalina na bijjukizo. Waliyo kyabo bokka abaatandika ekintu ne beewaayo obulamu bwabwe bwonna okukikola. Oteekwa okuwulira okumatizibwa mu ggwe okujja oluvannyuma lw'okutegeera nti ekintu ky'okoze tewagezaako bugeza, wabula wakikola n'amaanyi go gonna n'obusobozi bwo bwonna. Obulamu bwefaanaanyirizaako omuzannyo gw'ebikonde. Mu miguwa gy'obulamu bw'osalawo okuyingira, oteekwa okuyingira ng'omaliridde okuwaayo ekisinga obulungi, kubanga ebbanga ddene obadde weetegeka osobole okuwangula olulwana. Naye buli lw'oyingira n'endowooza ey'okugezaako, toliwangulayo yadde olulwana olumu bwe luti. Ekintu ne bwe kiriba kinafu kitya, olisigala owangulwa buwangulwa. Abantu bokka abafuna ebirabo by'olutalo lw'obulamu beebo bokka abaayingira nga bakimanyi tewali kudda mabega ate tewali kuwangulwa. Bw'obanga okimanyi togenda kutambula lugendo lwonna, ate lwaki olutandika? Amakulu kutuuka, era bw'omanya nti oyinza obutatuuka, tomala biseera by'okutandika. Ensi eno terina nnyo kissa ku banafu. Ensi eyaniriza bawanguzi bokka, ate era eyamba abo abali okumpi okutuuka. Kale bw'oba toli mweteefuteefu kumalako, sigala ewammwe olye emmere y'okutuusa nayo lweriggwawo, awo ndowooza n'ofa bufi njala. Weewale okwonoona ensimbi zo ez'entuuyo zo n'amaanyi go n'obudde bwo okutandika ku kintu ky'otaasobole kumaliriza. Omukisa gwa Katonda gulina abo abamalirivu era abeewaddeyo okukola kyonna ekisoboka okutuuka ku bye baagala. Wabula zibasanze mmwe abeenakuwaza, abanafu, era abalowooza nti mu nsi waliyo eby'obwereere. Mwattu ensi ejjudde abantu abankuseere. Otandika olugendo n'olinnya nga balaba nga bwe bagambagana nti togenda kumalako, kyokka olumala okutuuka ne bakunenya okutambula wekka. Muno mwe muva obwavu obutambulira mu musaayi, abantu ne batuuka okulowooza nti waliyo omusaayi omugagga n'omwavu. Sinnalabayo ssunsuliro lya musaayi bwe bawulira musaayi gw'abagagga n'abaavu. Kye mmanyi, omugagga ayinza okulwala ne bamuteekako omusaayi gw'omwana atafuna nkona kakadde ka nsimbi. Obwavu bujja mu lulyo oluvannyuma lw'okubulayo abantu abava mu lulyo olwo okwewaayo okuvvuunuka okusoomoozebwa kwabwe n'okwekwasa obusongasonga n'ebintu eby'enjawulo okubaako bye beewaayo okukola okukyusa omusaayi gwabwe. Ekyokulabirako, edda ennyo nga nakamaliriza siniya ey'okuna, nze ne mukulu wange ne mikwano gyaffe twasalawo tunoonye emirimu oba ebiyitibwa ebicuba nga bwe twateranga okubiyita, newankubadde nga twali twagaanibwa okubikola. Kyokka twayagala nga naffe tubeeremu n'akasente mu nsawo zaffe, kubanga bannange ssente gy'ofunye okuva mu ntuuyo zo ng'ewooma ate ew'essanyu. Bwe tutyo munnange nga tufuna mirimu gya kuweereza musenyu n'amataffaali ku nnyumba ezaali zizimbibwa mu kitundu ekyali kyesuddeko okuva n'ekyalo kyaffe. Ku sayiti nga bwe yayitibwanga, twasangayo abavubuka abalala abaali bataasoma era nga bo ebicuba babiruddemu newankubadde baali mu myaka gyaffe. Baatusekereranga era nga batuufu, ebintu byali bizibu. Naye ekikulu, waalingawo omukyala eyajjanga ne muwala we okutugabiranga emmere ey'ekyemisana. Ennaku ezimu yatumanga muwala we n'ajja yekka, kyokka bambi n'omuwala ono yali yakoma mu bibiina bya wansi nnyo ebya pulayimale. Omwana ono bwe yamalanga okugaba emmere ng'atuula n'alinda amasowaani. Ku sayiti waaliwo omuvubuka nga tasiba zikweya, naye bambi ng'embeera ye mbi nnyo nnyo, era ng'olumu tumukuba olwali, kyokka olw'amaanyi ge nga tumutya. Ennaku waayita mbale ng'omuvubuka ono asse ekyama n'omuwala ono omuto. Kyokka we battira ekyama, ekizimbe kyali kiri kumpi kutuuka nannyini kyo we yali ayagala okuwummulira. Omuvubuka yali talina bwali nga n'omuwala bw'atyo, kyokka ng'omuwala talina taata ate nga n'omuvubuka mulekwa, kubanga yali asuzibwa busuzibwa ku sayiti ze yabeerangako. Nafumiitiriza engeri obwavu
gye buyingiramu mu musaayi. Abaana bano bonna tebaasoma kubanga bakadde baabwe nabo baali tebaasoma, oboolyawo n'okufaayo tebaafaayo. Mu mbeera y'emu abaana abataatuuka era nga tebaatuusibwa baasisinkana ne batta ekyama era ne muvaamu omwana omulala. Naawe weebuuzeemu, omwana oyo ye alituuka? Kubanga abeera ng'asikidde ebizibu by'abantu omuli bajjajjaabe, bakadde be, kasinge n'abo bataamanya. Nategeera nti ekireeta obwavu mu musaayi gwe mugigi ogumu okugaana okwewaayo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwagwo, ne gulekera omugigi omulala ebizibu byagwo. Era mu bisikirwa mu bantu ab'ekikula kino mubaamu endwadde, amabanja, ebizibu n'okubonaabona. Tusaana okukola ennyo nga tweweerayo ddala, nga tetudduka buvunaanyizibwa bwaffe, tusobole okutaasa abo abaliddawo okuva mu ffe. N'olwekyo buli lw'osalawo okukola ekintu kikole, ate kikolere ddala nga teweekoza bwekoza. Ekikulu mu kino, abantu bokka abafuna ebirabo by'olutalo lw'obulamu beebo bokka abayingira nga bakimanyi tewali kudda mabega ate tewali kuwangulwa.